sajinesiga nari nterekedya mabyange bajinsiba ko bagitwala nakatinonya siterera mbisa zombi zezikulemeseze wasamu ne wafa agenda kukyala nsobira n'ebintu kati balya akukwenya nazala bane kazikwe kale wantama ensowera ekwagala yekugwa kubwa so nga ate Katonda yatukweka emitima tuzze wano programu eno namwatulira okwanjuliza emitima gy'abantu abalina obuvune kwabo abagalwa baabwe naye nga batya okubaatulira. Olina mwami wonga yakwana mukwano gwo? Siri mufumbo. Neetaaga okukwanibwa omusajja nga alina ssente ansasulira ennyumba ankolere buli kimu kye njagala. Oba mukwano gwo eyakwana mukyala wo? Abange nsumulula ate osuna ebiika byoyagala beera mukakkamu era beera mugumiikiriza. Aina ebbaluwa yonna gy'oyagala okuwandiikira omuntu wo gireete ku ABS TV ku reception nja kuba ngifuna era mbe nga ngisoma obubaka butuuke eri oyo gw'oyagala obutuusaako. Programu eno n'amwatulira ebeerawo buli kiro ku ssaawa 3 buli lwamukaaga n'eddirwamu ku Sande ssaawa 8 ogw'emisana eri abo aba bagisubiddwa. Saagala obeere na kintu ku mutima gwo ng'okiterese ng'ate omwagala wo tomanya. Njagala omwatulire era ensonga eyo ebenge etereezebwa mubeere bumu. Baagala nnyo mwerabe. Program ey'amabaluwa gammwe ebeerawo buli lwamukaaga ku ssaawa 3 ez'ekiro n'eddiwamu ku Sande ku ssaawa 8 omwanjuzi wa Era Nsigala ndi Anne. Mwebale nnyo okwekumira ku lutimbe gagadde ABS TV ebawumuza ebirowoozo era ng'olwaleero luno lwe mulaba olw'omukaaga tuli mu studio ne show ne program yammwe ey'ebbaluwa okubasomera ebbaluwa eziwandiikibwa mmwe abalabi ba programu eno. Nenzanjula gye muli era ne mutuwa endowooza zammwe. Kaakati nga sinnabagenda wala njagala okusookera ddala okubajjukiza nti programu eno agituusaako omusimbi guno si mulala ina ne Sheikh Zaid Owe Mutundwe alomba duwa ezimalawo ebizibu. Onoonya mulimu, olina majini, olina mayembe, obuzibu ki? Sheikh Zaid abanga akulombera duwa noba ng'otereera Mukama n'akusaasira nga bw'aba yagadde. Era nga njagala okuddamu okubajjukiza kyekivulu kyaffe kyengedde ekizimba kigenda kusamba eddagala ekivulu 26 tubuzayo wiiki meka ntono nnyo tugenda kubeera ku Freedom City. Bananga bawangula ticket muzijazi chuma nga 26 tukyagaba ticket. Ayagala ticket munkubira ku kasimu aka studio siku namba yange obenga wefunya ticket ate manyi mujja kujja mbungi sikyayinza kukunga kubanga mujja tulemerera nga muli bangi buli ayingira n'omusito gw'ennyama okwewangulira emipikipiki n'ebirabo byonna bingi zi TV flat screen ogera kubeera abayimbi aba buli kika bannange bagamba miss if you must naye nga temusubwa. Kale ngenda kusookera ddala okutuusa obubaka eri abo bonna abaagalawo bange abalaba ABS TV. Mami ne Daddy mbatumira nnyo mwena Ine Claire Agi mwena mbatumira Kathe Komanda. Kale era ne ntumira omukyala ayitibwa Nezima yampereza obubaka n'agamba nti mutumire kali Saudi Arabia mu Medina City. Era oyo Nezima n'atumira muwala we Asinja, n'atumira Zawadi Subra, Eliza Rehema ne mulamu we Zaituni na Ndutu ne brother Omar Data bonna bali mu kawemperi ekyaddondo ne mama Janet ka message nkafunye era kutumidde nnyo. Kale nja kuba nsoma obubaka bwammwe gye tugendeyo mu maaso era ntumidde ne muwala wonna Kalembe Janet oyagala nnyo ne brother wo Hassan Masajja. Kale kasita ntumiddeko bentumidde abalala mwe mwayongera okuweereza obubaka nja kuba mbatumira kiba kyakabi okubanga osiima ate abalaba programu yaffe. Tubeera ne programu eno ne twogera ku nsonga ezitali zimu ne tugonjola ensonga ezitali zimu ezitulemeredde ne tuzongera paka lwe tulaba nga ziwedde. Era mu sheno lines zaffe tuziggula oluvannyuma ne mubanga mukubakweza ennamba ezimulaba ku screen wansi ne tuba nga tuteesa ne muyamba abantu betu batulese mu studio.
nga bwe nabanyonyola si yakusatula wabula kugatta kugonjola nsonga bana ebizibu mu nsi tebiggwayo ate bw'olaba omuntu nga ze wano ku TV tokyekanga abantu balina ebizibu byabwe kuba gwe oli bulungi gwe tuleeyo olabe bano kale kakati siibalwiseeyo nina omugenyi wange olwaleero mu studio nga mukyala eyampandikidde ebbaluwa naye ebbaluwa gye yawandiise ate kinkoze bulungi nnyo ye kenyini n'asituka ate najja kakati ndowooza simanyi sijja kwetaaga kugisoma pozi nga yena byanaaba atulimbyemu awo okusinziira ku bye nasomye mu bbaluwa nemba nga mugolola naye nga ekituufu kiri nti obudde obw'essaawa y'okusoma ebbaluwa butuuse naye nga tebunaba kuggwayo kansooke enyanjule oba mbalage omukyala eyampanikidde ebbaluwa eyaze wano okwatula ekizibu kye era abenga abeeyanjulira amanya ge ne wajavudde mu maaso atubuulire kye kimuleese kale nyabo tsenza okulaba ojja kwogera ojja kwongeza ku ddoboozi abalabi baffe basobola kale nsaba weeyanjulire abalabi baffe aba ABS TV obabuulira amanya go ne gy'ovudde tugende mu maaso n'ebbaluwa yaffe. Amanya gange nze mukyala Nangendo Jaliya nga nsinzidde Wampeewo. Gwen Jaliya nja kuyitirira Jaliya era Nangendo njaddirira kale Jaliya nga nsinzidde Wampeewo. Sanyiza okulaba mukyala Jaliya nange okusanga wampandiikidde ebbaluwa kabi ng'ebbaluwa eno nange yankanzeemu naye tetujja kutya wabula byonna gye biri tujja bimaliriza ngenda kuba simanyi kakati nze programu yange yakusoma bbaluwa ate gwe yawandiisa ebbaluwa wooli gwe wagiwandiikidde okwatulira ayina gwe yabadde ayatulira mwami naye omwami oyo agambye ali mu kkubajja kinaba kitukoze bulungi ngazze kale era nja mukuba bwanaaba tanatuuka nga tukyali ku programu yaffe nja kuba mukubira essimu tulabeyo wana batuuse oba ayinza n'okuba nga ali wansi ku church kale kakati mukyala Jaliya wampandiikidde ebbaluwa eno ng'olina ng'oyagala kwatulira mwami oyo omwami ayitibwa ani? omwami oyo bamuyita Taddeewo mwannyoko taata w'omuto mukwano gw'obukwano ab'emikwano ebiseera ebisinga mukwano gwo nti mulirwanawo mukola naye bizinesi omukwano twagujja mu bizinesi tuba nga tukolagana tuyambagana nga bonoga nti munnakusika omukono nga gwe toyina bwe tutyo ne tutandikira awo omukwano gwaffe omwekwanira ddala nga tuyambaganira mu byensimbi. Mukyala Jaliya oli mukyala mufumbo? Ndi mukyala mufumbo. Olina n'abaana? Nina n'abaana. Kale kakati oba oli mukyala mufumbo njagala ombuulire eno ebbaluwa gye weemulugunya ku mwami Taddeewo ebbaluwa eyo nki ngisome oba ogitunyonyole? N'osobola okusoma ng'era nange bwe nkwanukula. Kale abalabi baffe ebbaluwa yaffe olwaleero yagenza bweti gye kulamusiza mukyala Ann owanamwatulira ku ABS TV nze Jaliya era nga nsiima simpandiise nsiima emirimu gy'okola webale kusiima nnyo kakati era n'ogamba nti ekimpandiisiza ebbaluwa eno ekiro ky'olwaleero olunaku olwaleero naye kati kiro nga nina okwemulugunya kwe nafuna okuva eri omuntu gwe nali mpita mukwano gwange omwami ayitibwa Taddeewo omwami oyo twakolagana mu bizinesi era tolimbye mu bizinesi ne muyamba ne mu bintu ebirala ng'ebyawaka kyo bwe kyali
kitegeeza ono omwami newe omanyiyo amaka ge nga manyi byalinga abeera kubanga yafunanga obuzibu najja naŋŋamba munnange nsaba ontaaseemu obuzibu awaka omukyala we yali ayagala okugenda okuzaala nga talina busobozi nenkwata obusobozi bwange bwe nalina nange ne bumuwa ng'akolagana ne mukwano gwe ne mmutaasa naye nina we natuukira naŋŋamba nti njagala onnyambe mpulira ndaba sikyasobola kgenda mu maaso mpeddemu nga sente zimuwaddeko ne mmubuuza oyagala nkuyambe ntya naŋŋamba njagala okoleyo obukadde obu bubiri nyongere mu bizinensi yange mugamba otyo bw'ogambye ne mugamba onoobunsasula otya naŋŋamba nja kukusasula nkuteeremuuko n'amagoba sali mbi nenkwata ssente zange nze nali nninawo nezimuwa ne kati ssente ziwezezza omwaka gumu n'ekitundu naye okujja wano nange nasinziira ku bbaluwa eyaliko nga ndaba omukyalo ow'ettaka yasobola okujja wano okulaba ng'ayambibwa ku ABS oli olw'omukaaga nange kwe kusalawo nkola eki ojja obanjize kuno manjize okwo kubanga nakiraba ng'omukyalo oyo yafuna okuyambibwa nange neŋŋamba kangendeyo sobola okubanga omwami oyo asobola okumpa ssente zange kuba nzibangiikiza ebbanga ki banga mwaka wazimuwola nakugamba agenda zikwayagala ziteke mu bizinesi yakusuubiza nti ndizikuba kiseera bwe kiti yaŋŋamba tezijja kuweza myezi nga 8 nja kuba nzizizza kati ali naye era gumu kitundu nawomanyi ebyessente gumu kitundu aba taluddeeyo nnyo kubanga bw'obala emyezi 8 gumu kitundu aba ayongeddeko emyezi emeka aba taluddeeyo 5 naye nti nange nnina obwetaavu nafunamu obuzibu wafunamu obuzibu kyebawetaga ssente luli nali nga siinamu buzibu obwo nali saagala ssente ezo naye kati nzaaga kwegamba wali ozimugabidde nozimugabira anti bw'oba oyinawo wano enkalira oguma n'oga nti kanninde bweba nansasulira banansasula naye kati olina obuzibu bizinesi yo yagudde eyagudde buzibu nange nabufunanga buli wakati wange ate n'omwami wange eka n'omwami wo kozi ogambye oli mufumbo kati omwami naye ayagala ku ssente anti munaye olabika owola baami bokka oba nange benajja onompa omwami oyo twatuka entufunamu obutakkaanya yajja n'afunamu okubaliga baawo bwafunamu okubaliga nembanga bw'onoogamba onenya ku munno naye nagenda omunenyako ate yatambula butambuzi baawo jjukira nninamu abaana ate nebyenkola tebikyatambula bulungi solineko ndabika nakyesitegedde baawo yafuna okubaliga okubaliga nze nkitegeera nti yakwana omukazi omulala bw'amala omukwana n'omunenyako ng'okitegedde nga kikulumye ng'omukazi lwakuba twalaga twakoma wala kisinza ate kugamba era baliwo era saabirabyemu naye nga bw'omanya abasowagana ababeera awamu twakoma wala kati ne mwayawukana ne tutuuka n'okwawukana mwayawukana ne bbaawo nandeka mu nnyumba n'abaana n'alaga wa maama we nagenda okubuuzaako okuwuliza nga baŋŋamba nti yawasa ate muwala muto wa kampasi jjukira nze ndi mukazi mukulu aba akyandabawo bbaawo yagenda bbanga kikati mwaka nga gumu waliwo akawola ono ssente bbaawo n'agenda yali akyaliwo okumuwa ssente azimuwa akyaliwo naye kati nzeetaaga lwa nsonga nti nnina abaana nze mbeerabirira nina okusasula ennyumba ebintu nga tulina kati omwami ye bw'omusaba ssente akugamba atya
ne bw'okuba essimu tagikwata atya nninako obunyiivu omwami gwewawola sente tata w'abaana ate gwe yakunyiigira lwaki ati twasowagana twayomba ne twerangira kati ate ye n'anyiiga n'anyiiga nnyo ate okuyitawo annange ne muwa obudde bwe naye kaakati omwami ono gwe nawola ssente zange taddeewo oyo ssente zange mbadde nzaagala kyekiseera nange azimbe kati ye taddeewo bwomukubira essimu ng'omubanja ssente zakugamba nti yaŋŋamba yafunamu obuzibu kisoboka yaŋŋamba yafunamu obuzibu naye ng'akusuubiza zikuwa yaŋŋamba nja zikuwa naye ekiseera kigenze kati waba tazimba naakola ntya kinkoze bulungi baŋŋambye azze baŋŋambye azze kati annyinnyonnyole munnange twogeraganye tulabe annyambye atya oyagala akuyambe afazali akusasulira ennyumba oba ye kyanaalaba kati zoyagala akuyambe oyagala katugambe agenda kusasulira ennyumba azisasule ku yiyo kubanga njagala bw'aba mpadde ssente zino nsobola okusasulako ennyumba nemba nga nsobola okulabirirako abaana bange nange neneeyimirizaawo nenyongerako ne muka bizinesi kange singa aba azimpadde niye simanyi agenda zimpadde kyoyagala olwaleero taddewaatubulira ambuulira ekituufu manye sente zange azimpadde kuba nange nina obwetaavu nina ebizibu olina ebizibu ate omusajja yakuleseewo nakwana kampasi ate munaife abataasoma baba bakyakulabawo sajja beekaza bannange yakulese kazi munnange sikusekerera naye bambi kibi okuba kati yakulese n'abaana tabaweereza mmere tabaweereza feezi talina kyatuwa kati mubaawo mutyo twetetenkanya ngaera bw'omanyi omuzadde bw'oyiya otetenkanya naye nga badde njagala omwami eyo taddeewo akuwe ebibyo yeyampe ebyange otandikiraawo ndabe nga neeyunga kigwa ekimu tekirobera mwana kusituka kituufu nja kusituka nja kutetenkanya omuntu eyali akozeeko era oyiiya n'obaawo bw'olaba kino kiganye n'okwata ekirala notetenkanya taddeewo wasemba ddi omulaba myezi nga 6 emabega ogamba oludda omulaba wali omulaba era ng'omubuuza bya ssente zo nkale ng'era omuntu bw'onoomujjukiza bizinensi etambula etya nanga munnange nno bizinensi etambula bw'etyo naye ye saamanyi oba yali yafunamu obuzibu awo simanyi kati nga bw'oŋŋambye nti ajje oba zze ambuulire mmanyi ekituufu anannyamba atya sobole okuva mu mbeera gyendi kale abalabe baffe abalungi ebbaluwa era kwegamba ngisomyeko kitini naye ngaokutwaliza wambi ebyo ebyabadde mu baluwa talimbya ayagala okwatulira omwami oyo taddeewo azze mu studio ngenda kuba mubaleetera amubuulire lwaki teyakubba takuvuma bw'omubanja sente nazimuwa lwa bulungi kuba twali bw'ozimubanja tayomba naye era omuntu gw'obanja ng'abadde oba ayina enjogero ogiwulira n'omuntu gw'obanja ng'oba tayina era enjogero eyawukana kati enjogera yataddeewo eri etya enjogera yataddeewo eyo eraga ng'omuntu eyafuna ebizibu kati ate obanja waaki alina okunsasula alina okunsasula bawoza ate kati njagala mbulire nga tuli maaso ku maaso mmanye ekituufu kye ekiriwo lwaki tewagenda yeewuwe n'omusinkana maaso ku maaso n'omubuuza abantu abafumba abo bw'ogendayo kati ngaffe abakyala abaalooza oba oyinza okwagala bbaawe
abalowooza birala yo maama n'omukazi eyeewuuba wano lwaki tebasinkanira eyo ku mirimu nawe obimanyi ebyabakyala byamako obimanyi yobo nawe olowooza kirala n'oli ekimulese kiba kirala ate naawe onoofumiikirizamu ekagamba otyayo mubanja ate gije takyaliyo yakyusa location oba yafuna sente n'agenda kati akola byakabinnya okusinga ate ugambye bw'oyogera naye ayogera ng'owa ebizibu simu kati yawe naye nga bwenzize wano nja kuyambibwa ekinyambye kubanga ekitali kyogereko tekiwona ekintu bw'okyogerako kiwona kale bannanga balabe baffe abalungi tulina omukyala Jaliya mu studio era ensonga yamuleese okwatula mugiwulidde naye kakati kyesigenda kukola ate sijja kuleka taddeyo okubeerayo nga wazze ngenda kusaba tumuwumulemuko katini Suarez atwaleko mu kalango ka mukama waffe Sheikh Said era amangu ddala tukomewo nga tulina omwami taddeyo Kagana ye ABS television elesa manye buli waita buli wamo na buli mutina ABS TV jayogera ko abakozi baduka ku mirimu ne badda wakalwa ABS abakazi basirize mmere lwa ABS ba house girl tebakyakola lwa ABS abasubuzi baduka mu butale ne badda waka balabe ABS oba kyeje kirimo wai kuliko programs ezitabonga kalondozi kicholi fati werabidde sakobuzanyo obunyuma ne programs endala nyingi enyovo kusabuskiso butekuleka konseko mukamwa ye TV etasosola madini etasosola mawanga ye TV y'abantu bonna ennaku z'omwezi 26 Novemba 2026 etongozebwa mu butongole ku Freedom City okinga omutwalo gumo VIP emitwalo 2 n'abayimbi bonna abalina omutima gwa ABS bajja kubaayo 26 Novemba seerabirangako Maro aka the Arambet Chabazinga mbayita ennaku z'omwezi 26 Good Life naffe tujja kubaayo ebigambo bowulira bewakanya ebyo mulage ku Kyagulanyi inze so mujje tubagire bambi Freedom City ABS ku Freedom City yendi nyo Zedana Nalubega ngenda kubeerayo nga 26 Novemba wali ku Freedom City ku official launch ya ABS TV. Nze Vincent Segawa nkukoola ng'ennaku z'omwezi 26 mujje tulye tunywe tusanyuke tweyagale yo abita Big Eye ne Big Music yona ne ABS nalo show time Shali matomana nyoja mbabuzaako ne mbagamba nti nga 26 Novemba mujje bulungi tusale ko Freedom City sigala kwa tatabu nnyo mujje bulungi abakyala abaami leta mukwano gwo nakusomozinga 26 Novemba don't miss abayimbi bonna abalina omutima gwa ABS bajja kubaayo Love nange nja kuyimba kangule kyakasale kuba bakugomba nkumu olinga kimuli lulingi kyezungira bumbe abamu ku bawagizi bayo nga Shekuma Renasa nakungaba stage ate n'opikipiki n'amaboxa eriyo yanagegenya omu ku bapresenta n'akulya eddala nga ye wakugyewangulira kwosakojja kimbowa naye ataddewo pikipiki wabula ate Hajati Mayanja naye ataddewo pikipiki ate Senaki Waffles Manufacturers naye ataddewo pikipiki ate Sheikh Zaidi naye ataddewo pikipiki ne ba King Lorenzo Jobs and Workers enajja nankumbi ku Stera naye ataddewo pikipiki tosuba amasanyu agajjude ebinonogo ga ABS TV sayo nnyo mbulango obwo abalabi baffe abalungi tukyaliko programu yamwe naamwatulira nange Ann ebatuusibwako Sheikh Zaid ow'emutundwe era nga sijja kwerabirira nange bajjukiza obulango bwonna mubulabye ekivulu kituuse Freedom City nga 26 guno omwezi kale nkyalina bagenyi bange mu studio kyalina omukyala Jaliya era n'omwami taddeewo azze kakati tugenda kuba tutambuza emboozi bwe tuti naye nga sinaba kuddamu kubazzayo mu program saba ntuuse ku buno obubaka obwabampereza WhatsApp omukyala Laila Kabyute ali Fort Portal obubaka bwaweereza agambye omukyala oyo abe mugumiikiriza era kituufu n'agamba nti atumidde maama we birungi Saida
ne mwami Sesazi Issa Said owe Fort Poto. Ne Sylvia ne Sylvia naye aweereza obubaka n'agamba oyo omukyala bamusasule ssente kubanga muntu mulamu nnyo osanga omuntu omukambwe so nga oba kyeyandi ndaze kubanga ku ssente y'ekikazi togizanyiramu. Kale Sylvia nawe webala obubaka obwo. Herbert oli wakabi nkutumidde nnyo nze nkulinze ku Kibulu. Kale n'omukyala omulala aweereza obubaka wano n'agamba nti atumidde Mama Janet atumidde ku Bakayondo family bonna timbaagala nnyo my daughter Nakalembe ababula Nakalembe weesimye ne maama wo ne Mpima Derek ne taata waabwe ye maama wamwera mukyala wo mwami Mpima Mama Janet. Kale kangende maaso n'obubaka bange naye nja kutumira namwe mwenna abalaba eno program ku YouTube abali Saudi Arabia abali Oman abali Burundi abali South Africa bana yetu batumira mwenna ffe tukyali wano Uganda era tubaagala nnyo abali UK abali Denmark Sweden US mwenna mwebale nnyo okubanga mulaba program namwatulira era nga kanzireyo ku mulamwa gw'ekiro ky'olwaleero n'abagenyi bange babiri abaze mu studio era ngenda kusaba omwami ono nga bwe yakajja abe nga abeeyanjulira mutegeere gwe tuli naye obwedda gwe boogerako sebo tusanyusa okukulabako ABS TV. Kale maama webale kujja. Kale maama namwe webale ng'olabye ne jamu na biki obwedda nkubira nga oli mu jamu naye jamu atabuse. Kale kati nja kusaba osokwongereko ku ddoboozi lyo abatulabe babe nga bakuwulira. Nsaba weeyanjulire abalabi baffe aba ABS TV amanya go ne gy'ovudde. Amanya gange nze Tadeo nambiridde Kasangati awo. Kasangati awo. Obeera wampewo. Kasangati ne wampe wamma kati ntegeera emirimu mwaka atagana muli balirwana. Kale awo kitegeera mitala girinaanaganye. Ngokawa. Okay, kale akakati sebo. Munange. Oze ku program eno namwatulira. Omukyalo ono mukwano gwo, atugambye mukwano gwo. Mukwano gwange mumanyi. Era bamala kuba mukwano gwo, okumanya mukwano gwo yakuwola ne ssente, mwakwanagana n'akuwola ne ssente. Yampa ssente. Naye ekizibu kyalina. Essente ebbanga lyebamusuubiza zimuweramu. Tozimuwadde. Obusungu bumukutte olwoka wakubira amasimu tokwata. Omukyala alina ebizibu era bw'aba mukwano gw'osuubira buli kimu okimanyi ebyamutukako ye ne bbaawe. Kaakati abuuza ye akola atya era ssente ozimuwadde. Mwebale nnyo amama webale nnyo kutuleetako wano TV yaffe n'enganzi. Kakati omukyala oyo amanja. Kituufu amanja. Nali mugambe okumpa milioni 2.5. Kati bwamugamba okumpa milioni 2.5 nangamba nedda. Ngenda kuwa milioni 2. Kwanza 2 zinamala wandinyongeddeko 5 ago zenenziza 7. Kuba nina okuteekeramu 2. Nemuteekeramu 2. Nangamba nedda sijja kuwa 2.5. Ngenda kuwa milioni mmeka 2. Zenina zalina zedde. Zenina kati namugamba kale malaga kolaki gamba ngende nkoleki njiye yenda weba nakolaki namalako nazo sikutwale nnyo wala nnyo mbandi awo nga mukwano gwanga ngamba nti wayi egayaza waliwo omusajja alina ebiyumba ebyamagi ti bingi kwanze ti ngeba mpadde sente zino ti tugende omusajja oyo tukoleki tukwate tugule amagi tugula amagi sajja nga akkiriza nti njagala bwebiti nobwebiti nti kale tuwali buzibu nga tumusasula ssente omusajja atandika kulonda magi ago yagalondera ennaku ezi 2 n'atukubira essimu nti waaye ti
majiga gano gakoze eki gawedde nti ye mukwano gwange gutwali tusubula naye naŋŋamba waayi nti ate omanyi ekyokukola tufune emmotoka leno tetufuna mmotoka nkadde oba emmotoka enkadde ozimanyi nga amagi mugatwalawo tugatwala Juba konze nti ye nange nga tufuna emmotoka mpya kanta atutikako ki magi nga tugasabika bulungi nnyo ngera agagenda wa ewala tumala okugasabika nga tugateeka mu bokisi byago nga tutandika okutambula tuba tutuuka mu maaso eyo tusanga abayeekera batukuba ne tuwona motoka ne bagitwala n'amagi gaako waliwo olugero lugamba abanaafa obwavu naye asobola amagi n'asowa nange ankomawo munange oyo saamutuukirira akampola ssente tubaweewa ssente ozakola ki zaggwawo emmotoka yakola ki yagwa bagitwala saamutuukirira naye kakati obadde tobuulirangako ebyo mbadde sibimanyi kubanga omuntu muno dda gyali n'omugamba nti embeera yali bweti naye nga jjukira nti mubadde mukolagana yeekweka bwekwesa ate nga tubadde tukolagana odda eri muno n'omugamba nti munnange ebintu byaliwo ebitene bwebiti naye teyadda kati wuyo lwaki tewaddayo nonnyonnyola ono byonnyonnyola kati buli lwendaba essimu eyo ngera n'essimu eyo nagiteeka dda mu blacklist eyono nga mpulira akola ki kubanga akubanjiriza nnyo ne pulesi eba enkuba siganye sente siyinza butakubanja nino era n'oba obanja anti gy'owola otudde obanja oyimiridde naye kaakati kankubuuza ekibuuzo obadde okimanyiko nti ono si mufumbo nakimanyako nti mufumbo kaakati kale esente zo zaagala sente zenze nzaagala ebizibu byo byamutukako biwulidde oba mbiwulidde naye nze tebinkwatako omuntu mukwano gwo singa yambuulirirawo nandigumiikiriza naye kaakati wuuyo kyajja byogeregwawo tolabawo nti wabaawo obukunsa ayinza okuba atulimba watya nga abadde atulimba nga sente yazikozesa birala okola otya nange nina obuzibu bwange nze mama nkubuulire njagala sente ngenza okulaba mukyalo eyo njogera gyayogeddemu alina engeri gyayagala okubeera nga gyategeeza ate nze gyesikiriziganye yayi kuba ye yali alo ayagala tukwatagane muki ensonga zaki ez'obufumbo simba wakati ogambye otya eyagala tukwatagane mu nsonga tewekataga tokuba muno liiso bakabanyinyonye yali ayagala omuwase yali ayagala muwasa nemunyinya nemugamba naye obadda kyekikutabula ate kintabula ki ebintu ebyo byoyogera oba yayagala nkwata abaana bange nsitule ebyange byonna ngende ewuwe gye tuba tubeera nyabo wajja n'oŋŋamba kati oba ebintu biganye mpangisize ennyumba nkole ki nange nfuuka omukyala ebyo badde ogamba byali bya busungu oba kati ngenda kuleeta abaana mbeere ewuwo kati kambuuza ekibuuzo sooka olindeko tonzija ku mulamwa wamma yakugamba omufunire ennyumba ate nga mufumbo yeŋamba mufunire ennyumba ne mugamba owaayi tombuzaabuza kankubuuza ekibuuzo ekituufu kwegamba kale mweyagalako omukyalo oyo mumpulagirya mpolamu ssente ngera nawe bumanyi emyoyo mukyalo oyo kubanga tosobola kugenda wagundi nakuwola ssente nga tomulinaako kakwate ate munaye mwali mukolagana era twali tukolagana omukyalo oyo gamba naye nja kukuddizawo ssente naye ngera
enkolagana eyo wamaze ginyinyonnyole kwegamba mwali mwagalana era mu bbanga eryo tumaze nga tusuula mu myaka nga 3 tubadde tutuuse twatuuka mu nkolagana ey'okwagalana kitegeera naye kati ye bwagamba munno ayagala sente ze bannaayeza mugera kati bwayagala nnumire kituufu mbeera saagala tweyagalako byaggwa kati ebiriwo bya ssente temuli mukwana ebyo byaggwa kati sookoleke omusajja yenna oli mufumbo ndi mufumbo wali mufumbo yenze omusajja owange yagenda bwe yagenda n'ofuna ono anze oyo mukyala twakasooka kukwatagana mu bya bizinensi bwe tukwatagana mu bya bizinensi mu myaka nga 3 ogwandibadde ogwokuna ye naakuba ekyukira ati kirabika bbawe n'agamba ti wano nno waliwo ki ng'obuzibu ani ye yakukwana era yinga nga yeyankwana kubanga olwedde era kiyampula ssente yani ngambye sina sente naye namugamba ndi mpala sente bweziti nasitula sente nakolaki nazikuwa nga talumye nofuna oluwenda temumbuzaabuza ebyo ebibozi bemunyumya kakati nze njagala abala bannamwatuliro olwaleero bategeera amazima gali gatya mweyagala tweyagala mweganza naye nga buli omu mufumbo naye nga mweyagala mwe nga mwine entegeeragana yammwe babiri kati wetwatuuka omwami kati wetwatuuka omukyala oyo bawe nakolaki nanoba bawe oyo yanoba kati owayitawo omwaka mulamba nangamba kati nebuzibu obutuusewo bumanyi yambita nanziza wabbali nangamba obuzibu obutuusewo bumanyi kati anti ogenda kubeera n'abakyala babiri namugamba nyabo nkubuulire ezo proposal zo zikoze eki zigalewo kuba programu zo zendaba zoleeta ndezisobola abakazi bameka babiri koyiye nti owaayi nga oyogedde ate ebirala nokwogera ebintu akati nga ebiganye ebyesente nsasula sente nomugamba muno munnange nzibe okusasula sente siganyi njakusasula naye ebbanga lino nga bwoliraba sente tewakola ki tewali naye nnindamu omwaka gumu n'ekitundu nze nja kukola ki njakusasula sente naye nga ebyokuŋŋamba mbunge tukwatagana mu bufumbo no si byendiko kakati kambuuza ekibuuzo bwemuba wali omwagalako sente wali oyagala akujje abo obimanyi nali njagala kweyiya abantu ngera bategeeragana omukwano bwe gubanga weeguli ng'olaba nti ye entegeeragana weeri okiraba ate nga mwali temulina kukkanya ne bbaawo oli kati oli twali tufunye obutakkanya ng'ate ono waali okiraba kati ono n'alema ate n'oli n'atuuka ekiseera n'agenda wafiirwa ebiri byonna maama nze nagenda okupimaapima ng'abakyala babiri sijja basobola koggwe konza ate ono yali akuwola ssente osanga yali ayagala mukwano yakuteeke mu ssente si bwe kyali era bwe kyali nze nali saagala mukwano nali njagala kumpola ssente ate nga mugambye mweyagala kati okweyagala kwajja naye nga nze nali njagala kusooka yampola ki yampola buwozi ssente naye nali yagenda olaba akirabika ekyesente kikoze eki kiganye koye kakati omanyi kye tuba tukola mpasa konze kati nkuwase nkuteekewa koye mpangisiza nange lwomu nange nsobola okulabika nga nkolanange nali nimugamba nkubuulire sijja sobola bakazi babiri ekisooka mulina empisa embi ekiwulire abakyala babiri abo balaba abakazi balina empisa embi bagala basajja ati siko omusajja obeera n'omusajja munno musobola okuteesa n'omugamba nti wayi kino kiriwo ekiti ne bwekiti saagala mukyala saagala nti nno tuba omusajja mwagaleko nti nno baalina kyalina oke n'omukyala alina kyalina ekikye okitegeera naye nze kyenali saagala kubeera kugenda mu laavu ebya laavu nali sibyagala nze senga yali ayagala kumusasula
Owulira mama. Gwera atali wali agala byalavu ngomanyi nti ono mufungo. Asasule ate baba. Era nali namugamba. Era babba muri. We najje uwe. Oyinza osanga ekifuluko ogenda kijja mu kyero ina kunoonya muri. Tunulira owulire kino. Najje uwe. Ng'omukazi wange afunye obuzibu. Kiwulira? Omukazi bw'afuna obuzibu. Mukyalo wawaka agenda kuzaala. Omukyala bw'azaala nenkola ki? Mugamba munnange. Akantu ako kali bwe kati ne kati naye sokumpeyo emitwalo meka yampa emitwalo 5. Ono oyo. Kati ku mitwalo 5 okigatta na ziri miliyoni 2 yampa. Nazine ezamu nazo teyaziza. Nangamba. Wali wazera bile nozera bile olw'omukwano. Olira nno kiyangamba. Mama w'abaana. Mama w'abaana olira. Kati ate oyogedeza ati nga bazi kusonyiwa. Omaji kiyangamba. Izi sente zonna zennakuwola zesonyiwa. 5 ne miliyoni 2 zesonyiwa. Namubuuza kati kicho yagala ku byonna. Njagala mukwano. Mugamba zibyo mukwano sibyagala sibiriiko. Ni ku program ya gwe nga bwe kulaba gwe. Mulabi. Mukadde. Basajja bwe batyo. Nzondaba. Beyisaako. Analayo kayita kwagala kitundu. Nze simwagala. Yali anjagala ko sente za naye yali anjagala mugamba sente zo nja zikola ki? Zikuwa. Nja zisasula. Kati ansasula okuliya. Sawa okunsa. Nampulira. Hello. Jagemanyi. Kale sebo nawe je baliko sebo. Nesiri. Kale nyabo. Njogera ne mwami anero okubidde kuva wa sebo. Oyogera ne mwami Kasimu. Mwami Kasimu. Nyabo. Osinzide wa mwami Kasimu. Nzide na bingo nyabo. Naye sebo kakati nsaba akuwulira okuteesa kwo. Okuteesa kwange omukyalo oyo. Agume kubanga yayagala kwagala mububuka n'amutega obusente. Agume kubanga omububuka yamulimbalimba n'obusente ate nga ndaba mukyalo emyaka gigenzeeko kujja omububuka. Yakola nga naye nti yamulimbalimba n'obusente n'amutega obusente kale omububuka bambi ng'omanyi Uganda naye yalina kwetasa nga mpa busente senga teyamwagala teyalimu. Kale tweyanziza nnyo mwami Kasimu webale kuba nakuteesa. Kakati nze nkitwala bwendi. Wakola loosi 3. Taata w'abaana yagenda, ono aganye ne sente zigenze. Agambye engume. Kati sente ono tayina nti. Si bwe kiri sebo? Sirina sente. Kati osuubira zimuwangadde. Banga lya myaka nga 2. Mu maaso. Nga ndi kuki? Ate bbawe yagenze kakati omusuubirayo abaana ababeezeewo ati. Mukadde nze mba munnange mubuulidde ekituufu bw'abalaba nga taasobole Kampala asitule ebyabize waabwe mu kyalo kitabolo kati yaleka ate tomanyi obalagala oyakuwa sente ze yabagenda mu kyalo gwazina osigale ku kibuga anti kati omunnange ate owamba nteeka ku pressure nze mubuulidde ebbanga lyenjo engeri gyakuteeka ku pressure agende mu kyalo gwokakkane nze nzikakkane mu myaka nga 2 mmale musasule mukyalo ogenda muwa ekibanja ewamwe agenda mu kyalo kyammwe ewaabwe ate yagenda okuvayo nga takimanyi nti waabwe olwo kibuga ffenna bwe kiba kitulemye tukkirira bukkiriziwa mu kyalo kati gwe bakyakulema nga tewagenda nga wajja neweewola kuwono nze lwedde nali gaali magezi gange okujja kwewola ku ye nemugamba mpula sente kati era funa amagezi ozifuna omusasule anti mugambe wanaaba tagumiikiriza mu myaka nga 2 teri kumusasula kakati bwanakuleetera polisi atalekerawo n'okunkubira amasimu we biggwera mu poliisi biggwere mu poliisi naye bw'anaagenda mu poliisi amanya simusasudde bazijja kuba zigenze ku poliisi omanyi hello osiibyeyo otya ssebo ngere bulungi osiibye otya bulungi ssebo njogera ne mwami ani era osinzidde wano Ezra okubidde kuvaawa gangu okay kale teesa tuwulire ssebo omuvubuka oyo alina kwekazaawo omukazi laavu amutasolosereze nga mwamulaavu
kale sebo Ezra webale nnyo munaye kuteesa mubiwulidde teweekaze muno muweraavu kakati kankubuuze bwakuwa laavu sente ozimusonyiwa naye nga omuntu ayinza okuva ku ssente atyo nga wali ozimuwadde twali tutegeeraganye mu kujja kwe yali alina obuzibu ng'ayagala muyambe muwe ssente tekwali kumuwa buwi yakunnyonnyola yannyinnyonnyola mu muntu nange nempuliriza ne ŋŋamba nga bw'abadde mukwano gwange kamuyambe kati mbuuza kwazi mwakwanagana bya bizinesi yali bizinesi okay banaye balabi baffe abalungi abaprogramu namwatulira program tuli kumbi jiwumbawumba naye bambi abaagala okuba essimu okuteesa temukuba ku ssimu yange sijja gikwata naye nga musobola okubako ezo namba eziri ku namba za studio nemubanga muyitamu era nemuteeseza ku gundi essimu yange sijje muba mukubako kaakati ssebo nze kyengenda okusaba ono omukyala akugambye bbaawe yamuleka ayina abaana balina okulya basuubira okulwala kubanga abaana n'okusoma basoma ayagala ssente ze kakati gwe wamma musula njala olaba nange nsula enjala ng'ogisula otya omuntu asula enjala afaanana ng'oyo olaba nange nsula enjala naye atolokwe akera ku makya n'agenda n'akola nenkomawo nga ntambuza bigere nga sirinaawo sente wadde ekikomo nakyaka mukyayagala n'oba nze namukoowa naye sirina kyemwagaza owamukoowa namukoowa abantu bamulaga bakoowa batyo ansasule busasule ate ze mba nkooyo omuntu mweyagale kandeetedde ku ntimbe za obadde oyagala nkukole ntya mbadde sikimanyi omukyalo oyo bwobwe mbadde sikimanyi tasobola n'okundeeta ku ntimbe za TV senga yali ayagala omusasula tiyandindeese ku ntimbe za TV abadde takuleese ng'aleese kafaananiko ke mbadde ngenda okuteekako singa tozze kati lwaki munkubidde essimu mwanitaddeko akafaananyi ne bakalaba anti kakati byonna byotunyonyodde era tetwali bitegedde oyo mukyala nze namukoowa si ayagala tomwagala nsasula bw'oba tomwagala musasule mpozi bw'oba toyagala kusasula mwagale sijja mwagala nze mubuulidde bwe nti bw'aba ayagala ssente alindeyo emyaka 2 mu maaso nja kuba nkola ki njagala ssente ampe ssente zange ajja kuba mmaliriza sigayi omumanja oba omuntu abanjibwa tebamubanja bwe batyo era musawa yabe abawuliza omuntu abanjibwa tebamalaga mubanja bwe batyo babanja batya mubanjeko omulundi gumu ate nga bw'oba ogenda kwewola omuntu n'akusuubiza nti ajja kuwola obeera omukubira amasimu katula kyogamba mu tebabanja batyo nze bwe nali mu ngendo mwewolako saamukubira simu kakati kiki oyagala tukole endagaano nga tuvudde ku mpewo akubulya eddirwa nakusasula egyo emyaka 2 mingi sebo omuntu already sendo mazina tukole endagaano nti mwezi bwe gute ennaku z'omwezi bwe ziti naye sejjo myaka gye 2 gyanga bw'aba alabanga kigaanye nze n'abaana ewakitaawo we wali lwaki oyagala ewatata wamanyiwo gwe wandeeta ku kibuga simanyi we wakitaawo kati sente ze okimanyi nti bw'omuwa sente ze ayinza obutaddayo mu kyalo gwe zimuweegoddeyo mu kyalo ayi wakinzeyo mu kyalo ate oba toyina sente mugambe sina sente naye waba agumiikiriza mu myaka nga 2 tekijja kuba mu myaka 2 wadde baga nti ow'ebbanja tebamusiba kale kakati abalabi baffe abalungi of course ebintu programu yaffe mugirabye erimu omukwano ekisookera ddala obukulu nze mbitegedde omwendozi akyayagala munne ate omulala bwe biti kati gwosuubiza muno addeyo mu kyalo si kituufu naye nga tujja kuba tubimaliriza era abali yagala obimanya nja kuba mbibateekera ku YouTube awo ku kagundi ka comments mubenga mubitegeera gye byakuweeredde naye nga bijja kugwa bulungi kino kintu kitono nnyo kubanga n'ebisingawo wano ebinene biggwa nziramu bajjukiza ekivulo kyaffe 26 Novemba kibulako ennaku mmeka 15 kale atannabagolola lwe golola owanike wali kuhanga sasula munnaga asasule sente z'ekivulu nja musasula ogenda musasulira ekivulu musasulira njagenda nzeka togenda mugulira tiketi pozi nga gwe omuyambi n'omuwa tiketi leeta sente ze yeegulire
kati sirina sente zemubulete kale bannange oba abantu bote banneesooti nga beesootinze muli bakabi 26 olw'omukaaga luli olw'enkomerero y'omwezi tugenda kubeera ku Freedom City nga tucacyanca n'abayimbi bonna bamisa Semakula abayimbi bagenda kubeerayo bangi nange mbalinze muje mungeegenye wabula bambi anangeegenya mwesunze kale tubadde ku programu yaffe namwatulira abagisubiddwa mu bagambe eddibwamu enkya ku ssaawa 8 ogw'emisana ogenda okulya awo ekyemisana kyo babolaba namwatulira muli bakabi nnyo era mbagala nnyo mwena mbatumidde bensobodde okukonako ne besisobodde mbagaliza ekiro ekirungi era musule bulungi akuume atakuumira